kati munange gwa kadumpuni abantu lwaki temu positioninga wabadde ogenda ku kitebe kya Nuupu who are you wabadde ogenda ko ngani Edi Mutwe yankoze bubi okublockinga abasajja abadde bagala okukuba mulimbye abantu mufulinza abantu muse talent z'abantu musanyiza obufumbo bw'abantu olwakulimba olwokubanga mulimba nokera kumachano okola statement nokanti Edi Mutwe ava yakwetondere gwe sanu wa bastard Edi Mutwe akwetondere ku diruki era ku kyogo ino betondera trespass muzungana mwawuzira wali pirawo mulinga abagenda okusala embalu mweza wali budodi muzungo bami mweza wawunya mweza wali mauledi mungongota bungongo singa amaswera wabadde ogenda ku kitebe kya Nuupu ngani era ku diruki because omaze banga ngovuma Nuupu gwe kenyini ngokwata siwe nje tunuzamu no vola Nuupu tetuganyi wadde bagala okusembeza bana ekisinzira gwe kenyini ovume gwanga Uganda ogamba nogamba tolina passport ya wano toli mutuze wa mu Uganda tolina mwadda katasaketa kakale kajiko gwe kenyini otugamba n'abaana bo si bana Uganda baswidi wabadde ozungana Uganda gyozunganiramu wabadde ozungana ngenda ku kitebe kya Nuupu ngani bana mu muyigo kuba ku bantu abalina okubwa mwakoze ensobi nnene kabadde ketagane mukajjamu empale ne mukasiyaga olunyumolo kubanga omala kamba za kavera mu maso nokaita mu lunyuma kasita mu butama oba kaita mu mpewo oyinza ogamba kabatiso ba mpafu face yagulumire ningo enkulukuku oba kanywa butwa ozungo wumpuguma ononyaki mwina abantu nga babiri mwina okuba basatu waliwo n'oyo mwana ayiwe enduso yeyita omwana w'omulaalo oyo dakikabiri mbundi wajeno sale dakikabiri nga agenda ku Nuupu dakikabiri simanyi tatange mwana wa mulaalo ayiwa amaluso atobana simanyi lwaki omugulengo gwo temugusabula simanyi lwaki omugulengo gwo ate abantu abamu bajana balisa otalibwa mu era Edi Mutwe mwina okwegendereza nnyo musajja gwezo tukokerako ebigambo nga wefula nti omanyi noyogera bakafero besakolako nabo besaberako nabo noyita kavuga kalinga eminya nokantungako nolumizanga bwokamanyi wajja wano ngo yagala kunetondera nali njagala nkusibe kisidani gwe na difference onchaji na Yesu muyangirwa na difference onchaji na gwe yeka nkubuze gwe kasajja gwa akafutu balakali pakalinga mafundo gembwa fese kulinga kinje kikute bigere wetaka ko sikulabo no we otunulanga ekyumba kyembalasi naye gwe novumanga abantu bulina kunoyenjerera ku kitebe kya wabadde na kochi kalinga kanyo obutwa oba katabulanga tutumanyi wagamba Uganda osasira omuntu agiberamu osasira omuntu akolera mu Uganda tolikoleramu toida Uganda wabadde ono naki ku kitebe kya Nuupu buzunga na bulya pirawo wawunya bwe bubane nga takumizikiti buno wabadde ono nayoki konna katunulanga amasanganza kalinga ebyawongo wabadde ono naki ku kitebe kya Nuupu ensi yona nekulaba open ngogamba nga Edi Mutwe wabadde akaba mbo Edi Mutwe wakubye omanyi Edi Mutwe byayise mugoje jemberako gosesemerako omanyi munje basi Edi Mutwe ayizana kwata tachegatta omanyi munje bamunyiza bolo zigwe amanyira Edi Mutwe mbave yakwetondere kuki Edi Mutwe omanyi eminyuje bamunyiza bolo zi nasigala nga stand za wali oyagala mumanyira eyakutasiza ngensi yonna eraba tirinnye mmotoka ogende mu mirembe ovude n'ogamba nga byakubye byabadde akaba nga tonyamaziga Edi Mutwe akabe bamukuba ngumi natakaba bamusiba natakaba akabe mukubanga gwenga mbwakabira gwatana na chakulya tugubadde ko postinga ngembere ngoza Uganda kalanga tojipostinga kugenda takusitewe cy'abantu ngolinga agena mu kinabe wali woyo mwana ayiwendu so yeyito mwana w'omulalo enchabiri ndate badangenze badange chakulanye obotaba wojja kuwa abantu obutaku kitebe ekyo bakwanguyire bakugeme abantu mutabageme bayiwendu su mumere mugeme omuntu oyo atonye endusu bwe mutabageme bana statement ze bakola ne zibalabisa ate Bible ganti muli balabira ku bikolwa byabwe ya agana yogera statement dakikabiriza omwana w'omulalo era genocide musale tata wange nabadde wajja genocide musale ate nchano zigenda ku Nuupu nabadde simanyi wa Museveni simanyi munonya ate yayita byatali omuvubuko yayike endusu mu mwegendereze ekisokera ddala njagala bannange bantu mu mwegendereza abantu abayita banna mawulire buli muntu yetaga abantu yetaga abantu kabera budget tumwetaga kabera ntumwetaga okujjako buno obunyampi ngako kebagobe ku kitebe no yayiwendu susinga bamungobera banne Katonda ono tali yanguzi Katonda era nga kana kasajja kalinga masanganzo kagenze ku kitebe kya Nuupu Katonda agenda kuba kunama mu mulebetenge binege byenchima temunaba wali ku kitebe kya Nuupu wali kamera zigenda otabujulizi Edi Mutwe ngakukuba tugambe Edi Mutwe munange yakukubye katunulanga obutwe butemese biku biyenje sembera wano eminyonu gye mwino kola yipe dagali obutwe butemese kuba bufanana era wono obuyimba wajja kugamba yes tuwe kubwanga nawe bufanana oyinza balina n'okutwalira ddala gwe nobalire emmese otana ebiku ene ensera bisa kasoyagala okwera bisense kuteka wayina okubeera kati ensenteredde mu Swidi wayina okubeera bucyango byogera nti oli mu Swidi kati wakoza bubadi Museveni akuite musala akuite wawunya dda
wawunya ne transfer ajja kubula akuzayo ne bu interview ndabango bwakuzize ku luno atogenda bagamba ki oyambala buyo labika bubi gwe kenyino labika bubi hulinga kisimula ne kirebeze bimwe bibi kibi kirino lukazi lulinga kakalimbo lubakwe obukwekweya lulino olutulina nyanso oluntu luli kuli ku mugongo bwe ruti oba yalujja wabanange n'abakazi bayine ennako ngokela ku machango yagala atonye ndusu wabaku obwa kuba kisa abera atya tabanga mbalasi egwe wala kyonyagaliza nange kyenkwaga bonjagaliza kufa nkwagaliza kufa ane njagala ofe bubinga namazika kuita mukamwa kyonjagaliza nange kyenkusabira kyonsaba kyenkusabira bonsabira bulungi nkusabira bulungi bonsabira bubi nkusabira bubi ekyo mukimanyi banja ya mwenge zesiri Yesu Nkwanyulira company gagadde eyitibwa Jona Pages bano nga bavuddeyo okuyamba abali ku mawanga ag'ebweru ne bana abali waneno mu ggwanga lyaffe okubeera nga bakuzimbira ennyumba ey'ebirooto nga bakozesa ssente ezaabwe bano bakuzimbira ennyumba okuva ku musingi gwe kasitoba ng'olina ettaka lyo bakutwala process by process step egwa gye bakulaga then oluvannyuma gwe n'osasula paka ennyumba y'olwegwa ne bakwasa ebisumuluzo byo wayagala okukwatagana nabo osobola okubafuna ku nnamba eyo eyitawo wansawo mu bugambo oba osobola okugenda ku offisi zaabwe ku Batia Chambers ku Parliament Avenue. Jona Pages bano bazze kutuwonya bupangisa. Jona Pages bagenda kuwonya abafere.